Alright, tutandika butandisi ate nate entandikwa firimu egenda maaso nate tutandikidde omulambalamba. Twaga tubenga tumanya mu kitundu kyaffe ekiddirira kyekigenda okuba nikiddirira mu bulamu obw'omukyalo ono oluvannyuma lw'okuleka nti yafiirwako bba yamuleka ali lubuto mwana n'amuzaala era twakoma okulaba ng'embeera gye yamuleka agenda maaso mukazi wattu abonaabona nazaala we naye atandise omulumba ate ng'ajjukira ne bwakali takyayinza kuleka nti yaddayo kwegamba ebintu byali bitandise okuleka nti tebiba bulungi. Tukyatandika butandisi firimu yaffe eno egenda maaso era nga twagala tube nga tumanya ludda gye biggweera. Tugenda maaso n'ekitundu kyaffe ekyokusatu tulabeke kuba nga tukutuusako mulambalamba. Tulaba embeera gye baleka okuba ni bannaffe teyali nnyangu. Embeera gye bayitamu teyali nnyangu nnyo maama n'omwana nga bwe ndageni ba single mothers bayita mu buzibu. Embeera biko okuba nti nayo nkambwe obutenkanika. Byonna bye tugenda okuba nga twolekera mu kitundu kyaffe ekiddako era nga tukyatandika butandisi tuli mu kwanjulira mpola mpola. Tosuba Diana nga akwereza nga Chantel wano wonna ge makaka nabe mwe yali akola kimwe yali azaalibwa era nga Joshua yali omutamiivu ennyo yerabika okuba nga amaka gaali gamulemerera kugamba bwe bati abaana batabuka ku bazadde baabwe kubanga amakamu baba bakulidde oluusi mubadde kubuulirirwa. Njagala tube nga tumanya mu kitundu kyaffe kino ekiddirira luddawa gye biyinza okuba ni gye biggweera. Tukyatandika butandise nate nga bulijjo nga bulijjo minze nkwereza entandikwa firimu egenda maaso. Twagala kubanga tumanya ku mulundi guno omanye okubanga balya buyembe bakomberera obuyembe akayembe okayiwako omunnyo kyotayinza kugaa nti nzikuse oba n'ofuna ekibejjagalo wapi yeye. Kaakali wano wennyini wetufundikirira nga Nazaala wa mulumbye. Tugenda maaso tukyali kunyanjula firimu yaffe. Nazaala yamulumba ali wano mukazi wattu agaba n'akayembe ne mutabani we kati yamuyitako nga yasooka n'atandika omukyokoza mpola muli awo n'olyoka otta omwana wange gwe gukazi gwe w'ebisiraani omwana wange n'omutta ssebo osigale mu bintu nga weeyagala. Lwaki tewakwata ekkubo n'ogenda ewammwe ebisiraani ebikujjudde gulabe n'ogwo ogwana gw'ozaala sijja gukkiriza. Olina okulabika ni otwalibwa oba mu mugga bakunaazeeko ebisiraani ebyo. Naye kati ng'asooka mbuuza negwe mukazi gwe olayika olina kyonjagala. Yamufubutula emisinde muka mwana yafubutula Nazaala bukyanga mutabani waafa talina kye yali abakoledde okujjako kuleeta ano olugongo luno kandukube gwe kino. Nazaala yagenda akaaba. Kaakali mukazi wattu bamulangira ennyo yakwata mutabani we n'amuweeka ku mugongo. Teyamanyiira kuvumwa ebyokumuvuma si yabimanyiira okubanga bakulangira kuba famire yaabwe yalingagga famire akasente kaaliwo. Kati bino byonna byonna bamulangira tategeera. Kati waaliwo omugga awo ng'agenda ku mugga bamugambe mbw agende ku mugga bamunaazeeko ebisiraani. Yagamba kangende ku mugga neesuuleyo n'omwana wange tube nga tulekerawo okubonaabona. Tunulira nga batulangidde nnyo. Musajja mbu yatuleka alina bye yatulekera biri ludda wa bye yaleka okujjako okundekera amaziga. Mulimu be baleka n'embuto oli n'akwata omwana n'amutugoba n'amusuula mu kabuyonjo. Ye nno mukazi wattu yakikola naye asaze wakkirire ku mugga emmanga. Mukama Katonda nsonyiwa kaneetugire wano n'omwana wange akaana kayinza okuba kaali kato ku bigambo ebimu naye ekyokwetuga n'omuntu akiwulira. Kankasuule mazzi tubbire lumu bagoonya yeetulya. Akaana ekamanya ni kagenda kukola ekyenkya kyagoonya ne katandika enduulu. Maama munnange, maama munnange tewaninsudde mu kidiba. Waliwo ekikolwa kyolaba eri gye weeyongera maaso kiwanvu. Buli weeyongera maaso ekidiba kiba kiwanvu mubaamu emisoto omwo. Wazibu nnyo. Awula ayagala kwettira wano naye yasalawo apaana. Embeera eneenyiga abantu netulowoolezeza okwetta. Byonna nkakasa Katonda alaba. Mwana wange sigenda kutuga sijja kutta naye manye embeera eno mwe tuyita n'ebisomooza byonna Katonda oyo yatutonda waali
yasalawo aleme kumutta naye abadde asazeewo yeesuuleyo. Bakufa. Tugenda mu maaso. Yasalawo ekyakireke. Yasalawo akireke ekyokwetta. Sijja kufa. Kantobe mu ngeri yonna yonna esoboka. Ne Mukama Katonda nkyusiza ku mbeera eno. Okuva mu bakadde bo nga tonyiize. Gw'obadde okimanyi mukadde wo asobola okuba nga yakunyiigira ne kijja kireeta obuzibu. Yajjukira ebigambo bye yagamba ng'omuvubuka ono. Omuvubuka oli yali mugezi kanaabe nga agenda n'ayoza emmoloka mwezi wiiki namba n'abeeramu n'ekkumi lye. Kane mujja ne mulyako ebiri. N'amulaga nti sente yali weeri. Mwana muwala n'amanya nti tagenda kubonaabona. Ebiseera ebisinga buli wobeera n'essuubi eddene mu kintu, ekintu ekyo kiyinza obutaba kirungi gy'oli era kiyinza obutaba nga bw'olowooza. Ebiseera ebisinga bagamba nti ba n'essuubi. Kaakano waayita ebbanga lya myaka 5. Baaguma maama n'agamba sijja kubba, sijja kwetta. Naye bw'ebanga yembeera Katonda mwatutadde, tugende tukube bulooka. Mwana wa mugagga kitaawe yalina ssente. N'asalawo omwana yali agenda kumutuga teyamutuga. Bannange obwavu buyigiriza okukola emirimu gy'otandikoze. Era mukazi wattu bw'atyo n'egyo emirimu yagikola. Ku myaka 5 gattako 18, kitegeeza nti omwana oli aba akuze, aba awezezza emyaka 23. Bw'ogattako ne giri ena, mwana abeera akulidde ddala myaka nga 27. Abalikwenda kuja kutwegesa okuntu akubasa kubeerawo mubeere yitu omumaka gaitu. Kaakati waliwo olukuŋŋaana olwali lulabise okuba ne lukoze eki? Luzze. Kyokka olukuŋŋaana luno bagenda mu maaso n'okuleka ni waliwo emisomo. Emisomo egigenda mu maaso n'okuleka ni gisomesebwa. Waliwo ebizibu bingi ebirabise okuba ne bireeta abafumbo okwawukana, abafumbo okuleka ni basasika. Kaakati twali tufunye abasomesa abaali bayinza okugenda maaso n'okuleka ni batuyambako. Omwami ono yaani? Ye taata wa Miki. Emyaka 18 okuva lwe twakoma obbalengera ng'akaana kaleka kali mu myaka nga 9 nga bakuba bulooka. Olwaleero ssebo taata wa Miki yagenda maaso n'okuleka ni aleeta abagenyi abayinza okuleka ni bagasa ekyalo kyabwe ne babaako emisomo gye bafuna okubaako bye babayigiriza mu ngeri y'amaka bulijjo. Namu naye mu bantu be tuyise bano be basobodde okuleka ni bajja. Naye ebiseera ebisinga for the good cause abantu tebatera kubeera bangi ku mulamu ogwo n'abaamu empeke. Abakulu ne bagenda maaso n'okwegeyaamu. Baasi mbalamusizzaako mwenna abasobodde okubaawo. Muli mutya bannaaye? Namu naye nkusiimidde ddala okulayika ni oleese abantu bano. N'agenda maaso n'ababulira ekitongole mwakolera. Kaakati waliwo abantu n'abavubuka abangi abajja kuba abantu abasinga okugenda mu misomo. Buli woogenda emisomo gino we gibadde ate n'obaako ekintu ky'oyongera okumanya n'obanguka mu magezi go. Bannange oyo atakyusa bulamu akyawa okumanya. Omuntu yenna akyawa okumanya oba okusoma obulamu bwe bugaana okukyuka kubanga wabaawo ebintu bingi ebiba bikulemesa naye nga ku lw'ensonga ezimu ate entono nnyo ddala. Kali waliwo omutamivu yajja ono n'amusindika eri. Chairman tuli wamu. Wano waliwo omutamivu. Wabayi lwaki? Omutamivu omulengera ye Pulinsi. Pulinsi ye yali taata wa Kanaabe.
bukyabeerawo tavanga ku mwenge bazze kusoma ali mu kucyankalanya beeraawo ono nakikuba akikubye akanankani chairman ow'omwenge afuuse ow'omwenge waliwo akiri wano yakakikuba engolo akikuba engolo neyamba abantu mu mbeera nyingi hariho abantu abaryoko mu kyaro omwanyu beetamirwe bari kwebuuza kukiitwe mukama akatubeera ki kaakati abantu bangi nnyo abalabika okuba n'embeera gye bali mu nzibuzibu mu byalo ddala eno so nga ffe twagala okubalabika nti tukozesa ekitongole kino ekyaffe tubeeko ate emisomo gye tutambula nagyo tube nga tusobola okuleka nti tusitula embeera eya bulijjo ebulamu bw'abantu bangi babadde beevuma embeera eno wuliriza ono ali mu kusokoola bijanjalo byalemeddemu ate bano abantu b'ekyalo oyinza obbabuulira by'osomesa naye nga tebabitegeera waliwo ababigyemu amakulu kandi okuruga ow'omugenyi wa kabiri nawe entanda eyatwinire twagala tube nga tuyita omugenyi ow'okubiri naye abeeko kyatubuulira chairman ensonga eno y'amaanyi nnyo era nsonga nkulu nnyo y'ensonga lwaki tuzze tube nga twongera okusaasaanya amawulire banne tusanyuse nnyo mwenna abazze abasobodde okujja tubeebaza n'agenda maaso n'okweyanjira agamba amanya ge ye Bwenje ku lw'ensonga y'obudde ngenda kukozesa obuddakiika butono nnyo mbeeko byenzitaanya kuba ebisinga omukulu ono yabadde abyogeddeko twagala okuba ntuteekawo amagezi agaleetera abantu okwekulaakulanya bannanga abantu mubeera mu nsi muno ne mwevuma nga gw'olaba Katonda eyakuvaamu naye naawe ng'omuntu bagaani Katonda ayamba yeeyambe lubaala embeera nga nawe emisinde kw'otadde kati oteekeddwa okuba ni muyina engeri gye muyiiye ewaka eyo okulabika ndi mubaako engeri gye mwesitula gaba amagezi tolinda buli kimu Katonda kukwatira embu wano mwe abalina abakyala kwatagana ne mukyalawo ensimbi ezibula mu nju muleme kulwanagana olw'ensimbi ezibuze ate mube nga mukwataganira wamu ku ekyo kimuyinza okukola amamesa abiri we gakutte munnange wabawo ekitambula kale baababuulirira buli omu yenna gy'ava ayongere okweyisa obulungi yiiza wamu mu mbeera gy'olimu yiiya ne munno gw'oli naye mube nga mwekulaakulanya omanye ekintu kyonna ekinaatambula buli muntu akigattako amagezi ge so si kuleeta ate magezi agakisaanyaawo oli ayinza okuleeta amagezi ge agandibadde gabaako kyegwongerako aye ne gaba ngasaanya obusaanya kale mufube okulaba nga bwe muli basatu bana ate mukolera wamu ogenda okweregereza bakulu nga basimbula beeyongere basiibudde basazeho basiibule beeyongereyo kaakati omu kwabo abaali mu lukiiko we yavaawoyo ngadda mu kusambula ebintu si byangu asazeewo asambule ensi kenda okubeera no nga tolina kyegasa afazaali tulimewo bantu baba n'amaanyi naye nga abasinga amaanyi balina gakulya buli kati olina okuba n'amaanyi nga si gakulya buli agenda maaso n'okusambula agenda maaso ekyokusambula kyaliko wano kabaddewo emitiititi n'ettaka lino erigimu kijja kukola kamyu yansiiye
Ajijijiji. Musajja mukulu alabanga omulimu weeguli. Omusana gukooca ne onobanga gwe basiize langi ku mikono. Abantu baba beeru naye embeera yeetabuka. Olengera emikono alinga yakutte mu bisiriiza. Musana ozanya n'okuzanya. Kaakati munne wagenda okuyita akabanga musajja mukulu ng'atandise okubanga akoola kasooli. Twasooka mulaba nga asambula era tulengera alina gwali naye, kitegeeza nti emisomo giyamba abantu mulina okwenyigira mu misomo. Kuba kati bino byonna byaliwo ng'obwavu bubatta n'emmere nga tebalina gye balya ne beevuma Katonda oba yabakola ki? Nkusesaaki. Tulengera Mama Okem ye mwana oli basooka mu bulooka. Olengera banywera ku kitakati. Musajja mukulu yakula dda. Twalengedde nga ne mu lukiiko waliwo amutawanyi omutamiivu ne bwe tudde emabega omutamiivu yali azaala kitaawe. Ebbanga eriyiseewo. Kaakati taata we yali kanaabe. Ebiseera ebisinga munange oyinza okubeera awo oyagala okuba omugagga, oyagala okubeera ne kampani, oyagala okuba neki. Naye bw'okuba muto kyemabega n'omanya taata we yali kanaabe, puleesa n'ojjamu. N'omanya mirimu ky'emirungi w'olina ozzungira. Ozanya n'okuzanya. Kaakati baatandika okuba abalimi nga balima ye ne nnyoko we. Naye ng'amagezi omwana yagajjawa mu musomo gye yalaga. Efirimu egenda mu maaso, weetegereze nnyo totemya. Bagiyita Maama Nsasiira. Maama Nsasiira bategeeragana. Abantu abanaawangaalira awamu nga muli wamu, buli awabeera ekinyiiza teekawo ekisanyusa. Munno wayogera ekitakwatagana gwe teekawo ekikwasaganya. Kati bali mu kukoola misooli. Bategeeragana omwana ono nnyina yamukuzizza teyamanya kitaawe kuba ne maama we bambi bamugoba ewaabwe. Munnange kasooli gwe baali baalima waagenda okuyitawo emyezi awo. Batandise empeke kweziri. Ate Katonda wabaawo abanaku abaweesa mutima gumu. Olaba kujja omunwe gwa kasooli nga gulinga omummonde munene. Batandise okuba bakungula. Efirimu egenda maaso. Ebiseera ebisinga bagamba omuntu yenna n'akulaakulana maanyi. Teekamu amaanyi, oteekemu obwagazi, teekamu okwagala, buli kimu kyonna. Baatandika osanyuka. Ate kasooli oyo taluwaawo, omusimba ano myezi 3 oba olya. Oyinza okulima ow'akawunga n'olima ow'okutunda omubisi. Ow'okutunda omubisi aleeta ssente omuli omugize mangu. Efirimu egenda maaso, njagala weetegereze. Njagala weetegereze. Ne maama we yavubuka. Maama we nga gwali naye ye mukwano gwe, ye mulezi we, bwe bayiiya babiri. Embeera bw'ebeera ewaka nga y'amaanyi ennaku efuuse ennaku, gwe gwana gwali eyo tolangira nnyoko mbu teyakola kye muva mubonaabona. Anti teyakola gw'okole. Naye n'obeerawo naye ne maama nejjusa lwaki gonzaala. Mikwano gyange bonna bagagga. Katonda yakuwa ekyo. Katonda akola ensobi. Oba oyomba ne Katonda direct. Tugenda maaso. Kale n'omuzadde wo olina okulekani omuwa ekitiibwa kuba ye Katonda ow'oku nsi. Kwali kuteesa ne taata we gy'otaamanya gye baava okubanga gw'obaawo. Maama lwakuba Katonda yamusuula awazibu yamuteeka kanaabe. Era n'abazadde bali abanyiiga mbu omwana waabwe ayagadde omusajja gwe batategeera baakola nsobi. Kuba enteeka zonna ziba za Katonda, yaaba yakikola bw'atyo. Kuba kati ono mu bulamu bwe siyamanya ku nnaku, wabula ennaku yamutandika olw'omuvubuka gwe yali ayagadde. Yabeeranga mu kibuga nga yeeyagala. Naye munnange ennaku ekkuba n'ofuuka omulimi n'obanga ataaliko Kampala nga nalulungi waayo. Ozanya n'ensi. Kale n'ensi yo bwetyo bweri. Kaakati oluvannyuma lw'okukungula n'amugamba nti maama kasooli akasente konna ke baatuwaddemu
mbadde nyala tupulaninge njagala bakyusa omulimu. Mukama yebale, Mukama simwe. Njagala tube nga nkyusa omulimu. Kale wali awavudde kasooli tusobola okubaako bye tuzaawo ne tulima. Naye sente zino mbanyala nfuneyo akamotoka akakadde nvuge special. Kubanga wabaawo okwetaaga akasente ak'olunaku. Oba weetaagayo akasente kuba okulima kuba kwa season guno tosobola kugumiikiriza myezi 3 nga toyinaamu. Awantu awo wasiiwa. Wano tulengera Andereya emimwa ne bwagikomba nga gisigala ng'emyanikeko nogaba naye kiki nga n'ebizigo byasiimuula bye bivaako nga yaleeta buse ozanya n'okuzanya. Byonna bateeseza wamu. Yabiyigira bwa okuteesaganya mu maka kintu kikulu nnyo. N'otajja na biragiro buli kimu n'okidikiteetinga nti kino kye ŋŋambye, kino ŋŋambye bwe nti. Era n'obulamu bwakyuka n'eri gye baali babeera ne bavaayo ne bafuna akayumba bambi we babeera. Kaka tuba tuliyo nga waliwo omwana muwala ali mulava ze. Omanyi woman in red kitegeeza woman in love. Kati woman in love ogenda okwetegereza. Sibyetyeyo, sibyetyeyo. Eryetya maama wasibota? Wasibota? Wasiba ki? Osibe gye? Kabula biro bino. Abasanze bali mu kuteesa. Ebuliza kimumanya kono leero. Abasanze bali mu kuteesa tunolera. Kabula. Nemirundi ngayinishiro wanyu okunobula. Ogenda okweregereza omuwala ajja complaininga mbono yabula. Okemu takyalabika okemu. Banne omuntu ne bwakunonya tokyalabikira ku ddala. Ate ndabika enkole ki? We nalabika luli ne ganja alabika buli lunaku. Olwaleero jjukira abakyala be bambi nabo beefaako. Omusajja bwakubulako omunoonya bane abasajja bafuuse babbula tebakyalabika. Kati oba olina okwefaako. Maama n'asituka ezo emboozi tajja ziwuliriza. Maama sooka ojja ate olaga wa. Maama abadde avudde mu mboozi z'abaana. Kati onaamuza mu mboozi. Omwana ono n'alabika okuba nga atakola makulu gye bali. Era atalinaawo kyakolawo. Kati yamugamba dde nkyalina be maliriza ne maama nja kulaba edda. Kyokka maama abadde abawaddemu gaapu. Maama talina buzibu kuba omwana akuze era aba alina okuba nga banne bamukyalira. Kale nja kudda. Mwana muwala jidde mu kifaananyi ekya woman in love. Bamusibula nga woman omukyawe. Ne bannanga abasajja nga batabuse bannange. Bannanga omukazi sajja nga ali luno. Sebo kati maama we. Bw'aba yogera ni maama we nze tandabawo. Andabire ddala nga nze ekitakola makulu. Kale muntu n'omusibira obuviiri kyokka weewoze bwewoze ojja akuwaaneko naganja kulaba edda. Yabukutumye. Ebyo musiba obuviiri muje babawaane azikuddiza eza buviiri oswadde. Si bwe biri. Erimasa kamuhindura. Kaakano tugenda okukwata ekkubo okudda eno. Atulengera luwo omwami. Ali ne muwala we bagenda mu maaso banyumyamu. Bwe tuveeyo. Obuzire. Iwe omukiraganye mu basogera bire. Yinagambire konka. Nkagambira Manchester kyabala. Ne bajja mu mupiira. Sula United ne basoka draw ya nyumwe ya. Ngambira. Kati bakayanira mupiira. Omanyi Katonda wabaako eddala lyakutuusizza. Weerabira ndi eddala eryo walikola mu kasooli omulimi. Munana zona. Kati asiba akapapula naye sente z'akapapula nga nzibu. Just nokuja ng'omuntu. Kati ono yamubuulira nga mukwano gwe akapapula kisaana n'okasiba naye n'otakalemerako nnyo kuba kaleeta obuzibu. Munanga akapapula kamalako emirembe weegendereze. Sooka olindeko n'alabika agenda kasitoma. Maama
Emmoroka yakamusuula. Yeah, zinga. Nozanka. Special. Ayagala special weri special. A special car for hire. Mtwalo munana. Nozaawa. Wansero. Yaza kangulumulu. Mtwalo. Kangulumulu mitwalo 8 kale 6 asalako mafuta ogalaba economy etuli bubi economy. Yagula ka special abenga ayiya yokemu efirimu egenda maaso. Wasibe wano mbadde neerabidde terukola olwano olugi lweno terukola. Efirimu egenda maaso twagala tubanga tulaba ludda gye biggwera. Ono ye customer kwa moloka yakupangisa abeera nga taxi. Tatera kugira banga ali ku stage era kati eyiye tevugira nnyo ku main bana beeyongerayo yiyo yagulayo era ejja mu kasente akavudde mu musiri gwa kasooli. Emmotoka bwe kaddiwe nnyo etandika otunulanga gye baabajja n'ejjambiya. Kasitoma ng'amuleeta ewaabwe gye yali alaga. Ashino ndakadamba. Tugenda maaso. Ne munaye nkuleeseeko ate engeri gye nkuleeseeko nendaba omuntu ono ogwendeseeko tomanya akanamba k'essimu wandika mpadde munaye ne nkukubirako. Abasajja ba boda n'abasajja ba special baveeko baba n'ebigambo oyinza ogamba alina waabisoma. Kati mwana muwala amuva mu kibuga avudde mu kibuga abadde agala special mwana wa mugagga n'amusaba ennamba. Awo lwaki abantu tebamanya levo zaabwe aye tebaagula emmotoka asobola ng'asaba omwana w'omuloodi ennamba y'essimu. Buto we butandise baaba bannange ogenda okweregereza taata naye wuuno bannange sisitamu ewuuno yeyo kyana kyange nga kinyerera bulala kinyerera ekyana kinyerera. Owai iwe mushiza wa taxi weraba wamayizayiza sanga ina okureeba ekyana ebyo byana byanywa amata kyanywa kikino kyakkuta okirengera olaba kyakkuta ekyana kyakkuta etta. Bannange weraba mushiza weraba kumbe omushiza ageze n'ennamba y'essimu ekyana kibadde mu kibuga akomyewo bamwongera amata amalala abangaze ku service abangaze bamwongera etta. baliyo mu nju kandi abaana basista bato kubamanya okwekwata mporampora mugezi wayo arugirayo ishomero nawaliwo yinsire patience aliyo n'agenda maaso n'agamba balala bagenda ku ssomero ye taata patience yaliyo akamere ko gye kali kitaawo omumanyi wano amaka gagwawo emmere wano n'embwa zaano zigejja embwa zinyirira oyinza ogazeesiiga bizigo bwe tuli bagaggalika naawe va mu ebyo nga bannange sisita baneesanyusa okulaba twasemerera munonga twalayo ensawo eri twalayo ensawo ensawo kuliya ensawo twala eri nga bamukulisaayo babadde baludde okulayika ne bamulabako omwana muwala ono wewaka babadde nno balwiridde ddala. Tugenda mu maaso tunoonya firimu eno ludda weggwera embeera bwetyo wano n'agamba ni Katonda abadde naffe. iwe mwana letaho grasi birawo nga batandika otumya ebyokunywa ni baana babagagga leeta ebyokunywa omwana wattu abe ng'afuna ku lwendo lw'amazzi. Efirimu yaffe egenda maaso. Omanyi olwendo luulwo ne baleeta olwendo pure white bakazi ni bali abana amaka gano tebeekwatakwata naye banayo baaka amaka gokyala muno ganzize mu kibira
munange onankako katono fokazi nyoyo muzibu nnyo oyinza obutalya kyaggulo basanyuka nnyo bannaffe okulabika ni bagenze maaso n'okulabika ni omwana akomyewo era bamusanyukira essanyu liri wano basanyufu nnyo bakasineema balaba kasineema obalengera bali kuziswiti rose musajja akolamu bagagga omwana abaawo konywaka onokyamuka otera onyumya emboozi bulungi naye basobola okuwa omunanansi emboozi nekugwako n'omanyawe wakyadde wammwe naye baabo osaana okyaluke mangu kamala kyusa ku ngoye abaana bala bakyusa engoye baaba n'agenda akyuse ku ngoye kakati oluvannyuma nga tuddako ewa tiimu ofiisi eya beekeri ewa tiimu emigaati wano abajagala mutwala emigaati ewa tiimu wali eri bakola ne keeke era osobola okunona keeke ewa tiimu emigaati eminene n'emitono egy'abawulu n'egy'abafumbo wabawo bumwana akaaba okamuteeka mu ttama n'afuna otulo bingi weebiri ebyokulya tugenda maaso bali mu kwekejja iza nkubuulire kiki munaye nkubuulira ki kiki ate mubadde ki naye munnange omwana alina engeri gye yeekozaamu mbusimanyi alabika mami's boy era abeera wali abeera anyumya nennyina ffe tulinga abataliwo kyokka namusibira akaviiri kange akapya ne ŋŋamba omwana ono muwambalidde obugoye bulaga figa naye aganye okulengera figa ate abavubuka b'ennaku zino baka kuba bategedde sente yakekkereza bino abalabe baali badda wali ne beemyula ne bavanga bonna beetereza bamanyi bagenda basanga awo guno omulembe tegukyali gwakuula omulembe gw'okwegajambula gwe tulimu era buli abadde azirinda ozimuwa kakati no ziri mu risesi sente zagenze mu kiwumulo tezikyalabika n'akameeza kati baleka za waafu kati ono yamugagwa ebyo byonna biba byogezereka naawe omusajja agenda omugaye mugende out ono munne yamuwa amagezi n'amugani gwe kkiriza oba mugambe mugende out bwe mugenda out ojja kumunywereza bakati byabasajja byafuuse byakuteega buteezi teega muteege yamugaba omusajja alina muteega buteezi ebyo ebyomuzanyo baba bavaako baasi munne ng'amuwa amagezi kiki ekirina okulabika ne kikolebwa era n'agenda maaso n'amusiibula bulungi nnyo tugenda maaso ne firimu era twagala tube nga tumanya ludda gye biggwera kaakati munnaye wagenda okuyita ebbanga Miki Sebo yakulaakulana alina mu dduuka Sebo waali kati entandikwa ali ya kasooli bannange bino bye mugamba simanyi mugenze mu kyeyo simanyi muki ogenda n'olimu omusiri gwo gwa kasooli byogamba ngenze Buwarabu kunoonya capital wa miliyoni 4 n'olima biwootameroni byo tata 2 n'ofuna capital ate nga n'ettaka liweddewo manya likyaliwo kubanga muyinza okugenda oli n'anoonya za tiketi n'atunda ettaka mu kifo ky'okulabika ni ajja capital mu ttaka ettaka ne lisigalawo n'okola ekirala kaakati musajja mukulu maama abeera ku dduuka ye wa special olengera okwekulaakulanya okwo olengera okwekulaakulanya bagenda maaso we bakolera kati si be bali abaali bakabira bano ebyo bye muddaawo ne mukaabamu obwavu bubaluma manya wawo otandikira kikyonna kyolina otandikirako yeyina okubeera ensonga enkulu abantu bangi baba ne we batandikira naye nga tebamanyi nti wano we balina okutandikira
ng'agenda maaso alaba emirimu gitambula gitya. Balina abavubuka abakola. Ye maama abeera eno ku mulyango. Bakasitoma bali eri bagira oli eno ogira singa gwe twakulesa oba ofuuka kitangaza. Oli wano omete maaso mya. Wacha. Ebintu olina okuba nga obikuuma emaali ng'eri muyonjo gisimule bulungi atandise okuwa wooda. Balyanga obuyembe bwe baabanga baneeteri mbeera ya lubeerera ne buli kaseera kuyiiya ovudde otya mu mbeera eyo. Bali babiri abeera ne maama we ne kirabika nti emirembe gigenda okuba nga etegikomawo n'anywamu. Ng'onyweko etampulire ekibakulaakulanya kekkereza naye gwe ojja okuddawooza oli wa supermarket tukwate sukaali oyiwamu buyiyi kulw'okuba gwamutunda jja kunoonya amagoba nga waganywera mu buugi. Efirimu yaffe egenda mu maaso. Era baalabira ddala tulengera batandise okukola yeewunya ku bavubuka. Y'abavubuka ababogoleramuko ne batakola manyanga kuba banenga omanyi abakozi. Olina okuba nga buli kaseera olengera buli kimu ekigenda mu maaso. Kaakati nkusesa ki? Tugenda okuva eyo nga tugenda okuddako mu kifo ekikyakalirwamu. Akasente bwe kajja baddange. Abantu bali oyita abagaggawo ate utandika ga tugende tubeeko wali. Kaakati mwana mulenzi nga taleeta. Atandise okuleeta. Si oli yali ayambala engoye ez'okupangirira aleese ekyuma. N'ekikolobeera onobeera nga nejjako gwe mu by'omusaala tuula wano. Ate nga nkwejjako lwaki? Jangu gwe tuula wano. Bazzeeko out. Bagenzeeko out. Ye mwana mulenzi okemu. Ng'asooka ayita weyita. Basooke babe nga babafunira ekyokunywa n'ekyokulya. Ebintu bijja kutereera. Amugumya. Lwakuba tugenda maaso. Bannaffe nga banywamu kyatwala akaseera okulabika nti banyweramuko wano. Bagenda maaso n'okulabika ni basanyukira wamu. Naye ng'ajjukira mwana muwala ono yali asinga okulabika nti ayagala mwana mulenzi ono. Era yali awulira nga amwagala nnyo. Era ng'atambula nannyo n'aba ng'afuna ku magezi nakyo ekyokukola. Ne mwana mulenzi alaga nti atofaayo wendi. Alijjukira kati akula yawasa. Baabo nga bakwata ebyokunywa byabwe basooke babe ng'ate balambula. Manye ekifo ky'oba ogenzeemu okulabika nti osanyukiramu oba olina okukirambula ssebo. Tokkiriza kuva mu kifo ky'osanyukiddemu nga tokirambudde ate oliba olinyumiza ki abatazze. Olina okulabika nti ekifo kisanyukiramu bulungi nnyo era n'oba ng'okirambula bifo ebisinga ebisanyukirwamu wabaawo obufo bungi obwewunyisa lengera laavu. Omukwano gweyongeredde ddala. Ozanya n'okuzanya gwe. Kale nno bannaffe tubalengera bwe baddako eno bwe baddako eri. Kifo kyali kigaze era kirabikira bulungi nnyo ddala kino ekifo. Kiki ekiddako? Nga tujja tudda erudda tulengera mu maka. Amaka ge tulimu ge maka gennyini. Omukyalo oli gwe twalengera yali ava mu kibuga we yatuukira maka g'omugagga. You like it so much? Mugagga ali wano. It is healthy. You also like? Balina byonna ebyetaagisa mubisi. Nga kabisi ka kunuunako bunungi. Anje murauke obwire bwankwata zankwata.
Banne muve jamwe obudde bugenze budde bujja kunkwata saagala ebyo. Mundeetere na wallet yange siga kitandawo mutindeetere. Mugagga ali wano. Muwala ono okuvala yadda agenda maaso naye alina byatereezaawo. Ekyokubanya oli muntu mukulu walungi wabe wakula bigulira abantu bonna ku kyalo ne bakutya. Tekigaana ate kukola mirimu gya waka. Kati aba ali awo genda okwetegereza essimu evuga. Essimu bwevuga. Hello. Wangi? Nyabo gy'oli osibye otya? Nje ndi nsebo oli otya? Nohogo. Onani? Okay. Nohogo. Nze okemu. Weerabidde nzo eyakuleetako nze omwami omugogovu eyakuleetako mu mmotoka oba special. Wanterera ku ssimu. Yali yamusuubiza okuddamu mulaba naye ali tannamulaba. Kati abadde ayagala abe ng'amuwa omukisa ogwo. Okemu atandise okulumba. Atandise okukola olulumba. Kino kye bayita rapid assault. Atandise okukola assault. Tonolera. Noenda kuja kuno Ate munange yalina emmotoka. Kati oli bwagamba onono oyina woogaanira. Kale omukyalo ono yakkiriza abe ng'agenda mu maaso asinkana olyemu okemu. Asinkana okemu. Omukyala akkiriza okemu amusinkane. Firimu bagiyita Mama Nsasiira. Kale no nga tamuleeta mu kifo. Omwana mugagga atandise omusesa obuseko. Ng'atandika omusesa obuseko. Ale ssebo tosobola kumanya nti omwami ono yali makkasooli. Indihiro bupanchi panchi. Kale no munange ekyaddirira nga batandika omanye ebigambo by'omukwano biba bitono. Haukuona sina buli kimu bakimugamba nakkiriza. Mwana mwala talinaamu nno yonna. Ate ke yatandise okuba ni omulenzi ono amusanyusa. Sebo kati bagenda ne mu bifo eby'ebbeeyi. Lwakuba ye buli kyakola kiba kwalaali kasente kakeekolerera. Lwakuba kitaawe gw'ataalabako. Yakwatanga sente za emmotoka z'abakanaabe n'agenda n'atabuka. Eno bali mu baleetera byakunywa. Seba n'okusowola asowodde. Asowolerako wali. Kugulu akanyuza eri. Buki buno bwaleeta. Kati buno obwenge bwe banywa obwalayise era omuntu obukunywera aba akuyambye. Mwana muwale waabwe waliyo emyenge gy'ebbeeyi. Laba omuzannyo oguli wano. Okwagala nakubaamu omuzannyo bannaaye. Eka gwe nguteere mu kagiraasi mukazi omulungi tanywera ku ccupa. Tunuulira. Nkaini nsobola okunywesaako omukazi gwe njagala. Kanange alina obukodyo bwa kitaawe. Enjawulo eriwo oli yali kanaabe. Naye n'omugamba oli mutabani wa kanaabe akugyamu omumiro. Ozannya n'okuzannya ggwe. Laba lava eri wano. Tugenda maaso. Okemu afuuse okemu. Tayogera nga muvuzi wa special, ayogera nga bali abaakola edda kati. Entandikwa teweerabira, teri ntandikwa nnyangu era teri ntandikwa yakaserezi. Si waliwo ntandikwa nga nnyangu bwetyo. Kiri kitya.
Ninkamala. Ojana ekonjera. Ali wano ne bawanyisa akanywereko wonyweredde. Naawe nywerako wenyweredde. So Kaakati munnange. kinakwekera nikusaba obufumbo. Ensonga gye nakuleetedde nkusaba bufumbo. Amangu ago. Ndeboleba Nkulabikira ng'alimba. Amba. Taata we mu nsonga ez'abakyala zino nga yali alimba. so tentukuba. Ate uno amatizi omulengera abanga akutadde ku lubaawo obanga ali mulekikya. Buli kyaleeta omwala aseka busesi. Ate kasola niko okwezesa ng'omanyi owedde. Ebyo Yalo bitere entunnunsi. onkubi entunnunsi ekubanga bomu eneetulika. Entunnunsi ogiri bubi. Ondi bubi. Baabo. Tujene tuzaneho kapulo. Bannaffe banywamu era mu kunywamu awo baasalwa benga bakwata ekkubo. Yamubuulidde ensonga ye era mwana mulala n'agamba agenda kukwata ekkubo oba akadde agirowoozeeko. Naye ng'ekyobufumbo siwali waakula n'atayagala kufumbirwa kubanga obulamu bw'omuntu yenna naddala abaana abawala abo mwewaabwe gye bazaalibwa babakubiriza nnyo kula ofumbirwe oleete omusajja mu kitiibwa tumulabe tubawe omukisa obufumbo butambule. Ne laba eddalu nja kambala mwengo olumu gutawaanya alaba muntu kubwatuka bulijjo atabwatuka. Laba ekiri wano leeta naawe nga batandika kwetala bbaala badde eno badde eri. Simanyi oba n'omwenge bagukola teekaawe ne munaye nga bafulumayo. Kifo kirungi nnyo ng'akwatirako omukyala ensawo. Manyi ssebo okwatirako omukyala oba gentomaani. Bala bagamba nikwana embi emenya migugu. Alaanisa okubbirira. Kaakati tuba tuli awo. Emmotoka ya mutaka ekomawo. Efirimu yiino. Omuwala ono njagala olabe. Ye muwala gwe yasooka okubeera naye bagenda out. Era omuwala ono yalemerako nnyo ng'ayagala afune okemu. Kati yamukomyawo. Jjukira oli amanyi omulimu gwakola oli gwaki gwa sipeeso naye bwe bate basiibula kasitoma. Kati nfudde yeekanga naye nga amanyi abayaaya ayinza okwekanga n'amala neyeekangabiriza neyeeyongerayo amusiibudde. Munaye sisita nzijaako ndeka. Kiki ate? Obadde ki? Kati musajja wange obadde omugamba bikimwegudde mu kafuba ngamba laba. Olabika omulina mu mutima. Oyo omusajja gwenze naye musajjawo. Toddamu na kubyogera oyogere tategereka yenze nasooka twala eri naawe. Jangu obimbuulire. Batandise okulwana baluganda. Oba ekintu ekyo Katonda yakissaamu ki? Kuba olengera tewabaawo kyamaanyi naye abooluganda babiri akanyoola gano. Kiki ekiddako kye tugenda okulaba mu bitundu ebiddirira. Eno yo bwetyo begenze. Tubale tulaba ekitundu ky'ekisooka Nsasiira maama.